Eyantaddeko ekintu ekyo mukolimidde kubanga abaana bange okukula nga balaba ebyo. Yes, omulungi NFIC Media ugamba otya kansinetive kimu kitambula bulungi muzikal Hajji Abdul Munyamisha fikranga muneta Male Henry yali ku kamera anenga ugamba otya olwalero nzize kwogera ku video ya Lwasa gye mwalabye. Okimanyi nti bingi byansobodde otegera ku video ya Lwasa. Nina byendowooza nti ebikakasa video eno nti ntuufu. Wadde nga waliwo obutonotono obusobola okubudaabuda ku mukulu obugamba nti owaayo osanga naye ng'ate ebiraga nti ntuufu byebisinga obungi. Ngenda kuba nga olwaliro ndeeta ebikakasa vidiyo eno nti ntuufu gye mwalabye, naye ngenda kuba ng'ate era ku lunaku olwokusatu ndeeta vidiyo eraga nti osanga naye ng'ensonga nafumu naye ng'ate mulimu ez'amaanyi. Then ngenda kuleta ku Sunday era wiiki n'ennyini vidiyo ya Nabatanzi ekakasa nti vidiyo Akatambi ka Nabatanzi waliwo ekipya kinasobodde okubeera nga nkafunako. Ngenda kuba nga nkaleeta ku Sunday mbannyonnyole kiki ekituufu. Nabatanzi yali mu vidiyo si yali mu vidiyo, wabanga ye yali mu vidiyo njogere, wabanga si yali mu vidiyo ngenda kuleeta eyali mu vidiyo omutuufu n'amannya ge lunaku lujja kuba lwa Sunday eno yennyini wiiki. Kati ntandise. Lujukira omugagga Lwasa ab'e Masaka muyogeyoge nnyo kuba mwe abalina omugagga ono. Tujja kuba nga tumwebaza agabidde abaana emirimu naye abeera nga tebabeera bulungi. Omugagga Lwasa y'omu ku abo abasobola okwesimbawo ku bwa mmeeya bw'ekibuga Masaka oba Masaka City mu mwaka 2021 wadde teyasobola kuba ng'ayitamu. Naye saagala obeere nga yeerabira nti jjukira yajjira ku kaadi ya NRM, yali ayagala kugira kaadi ya NRM naye ne bamukuba ndowooza mu kamyufu ate ne basobola Wills bamwesigi n'asobola okuba nga yafuna kaadi. Florence Namayanja owa NUP ow'ekitiibwa n'asobola okubeera ng'ate yabamegga bonna. Kwaliko n'omulala bali omuta Charles Kamanda yali wa Democratic Party bw'atyo ye Emmanuel Lwasa Kawesi n'agira ku kaadi eya Independent. Ntandise bwe nti waki nsoosezza ekyo nti bino byonna bye muzze mulaba ku mukulu ono kuba mwaka faananyi singa abadde mmeeya ekibuga Masaka kyandibadde kiri kitya, embeera yandibadde etya. Ngenda tutandika bwe nti akatambi akasobodde okubeera nkafuluma olunaku lwabadde lwajjo bali ku mukutu gwa FIC Media ogwa Facebook vidiyo eyo kweri ng'akona dansi ne fulufiga mu mbeera eraga nti simanyi kama nga yeetyoboola ekitiibwa era ne fulufiga alina statement gye yagambye nti Lwasa yeetuluisizzaako bomu. So kino nga kiraga ki nti ne fulufiga yasobodde olaba nti Lwasa byakola nedda tebiriyo. Ekyamazima akapale ke yayambadde kakulagirawo nti asobola obbeera obwereere kuba akapale nze nkambalira munda bwe mba nga nkambadde bwe ntyo that is singa sika jiini kuba ate webeera jiini bbugu mulijja kuntabukako naye nga bwe katwe kakola ki bwe kyandibadde nti kandibadde ka munda oba ka mu nnyumba wali ng'olina sweetheart naye kaali bubi nnyo nnyo ku myaka egyo. Ate wakiri beera muvubuka yambalaako naye emyaka ng'egya Lwasa ekyamazima kabadde katyoboola. Kyekimu ku biraga nti vidiyo eno naye esoboka okubaawo. Kati ntandise ebikulu ebiraga nti vidiyo eno yabadde ntuufu. Ntandise bwe nti nga sinatandika nebaza mwenna ababeera ku FIC Media bane mu subscribinge mu likinge mu sharinge eno FIC Media omukutu wetukutuusaako byonna ebyetaagisa era tukusuubiza nti bingi tugenda kubeera nga tubikutuusaako. Waliwo ogwo omusajja mwansabye ambeere nga muleeta ku interview ngenda kubeera nga te muleeta. Njagala ntandike bwe nti engeri gyeyogereramu vidiyo ya Nabatanzi ng'alina engeri gyakikakasaamu nti ddala kituufu kuba vidiyo eri ya Nabatanzi ekyamazima omuntu bw'agiraba omukyala engeri gye yali akutamyemu bw'ati ne facing etunudde sideways ekyamazima bw'otemako ku kakapaati obeera conksure nti yandibanga yaani yeye naye ate ekyo jja kyogera ku vidiyo eri yennyini ye nga ye Lwasa akakasa vidiyo eyo nti ntuufu kuba alina ne statement yayogera
kamwewulireko mmwe mwennyini ng'akyogera. Omuntu yeye video ziri bbiri eyasoose yeye eziri bbiri waliwo eyasoose omuntu yeye naye bafunye awo amufaanana nga omulimo gwe gwego n'ayingirawo ne bamwambaza obugoye obufaanana nga buli basobole okuprotectinga naye nga yeye myaka 5 batomanyi muntu gamu naye mwoba muyina gwe muyina mumuleete mumbuulire oyo yagwamu ensimbu oyo gwe ndalaba oyo gwe mmanyi oyo gwe mmanyi siina birala. Ndowooza juwine nti vidiyo eyasooka okufuluma yali ntuufu eno eyaddako njingirire kitegeeza asobola okubeera ng'ayina ku mayitire amatonotono oba obutabaawo ng'akakasa nti vidiyo eyo ntuufu kyekisooka kubanga yagamba nti ayina ne yatuuka n'agamba nti kasita yalabamu engeri oli ng'aguddemu ensimbu nti n'oli bwakikola kuba amaze n'emyaka emeka emyaka 5 so nze muli kindowoozesa nti osanga ono yayina akatambi ndowooza n'akakanyugayo anti naawe okakasizza kali nange kankanyugeyo kano tulabe ani oba ani Lwasa okugoba driver we nti twalabye mu katambi Lwasa yabadde mu motoka anoza yabaddemu n'omulongo Katolo bwama honorable ng'agamba nti driver amusaasira atya wadika driver yasobodde okubeera ng'ate avaayo n'asaasira mukama we kyekyamutuuseeko yavaayo n'amusaasira ye Lwasa agamba osaasira otya olowooza yenze eyayogedde mbu yansaasidde njala manaja amugoberewo era oluvaayo eno ku kyennyanja njagala duleva emmotoka agiteekewaawo sagala mu bantu basiru abatayiya mangu osaasira ng'olooza nabadde nze oleko nsaasira nakala bbiri. So okugoba driver wandibadde ate ogamba driver wange munnange ali ku sayidi yange naye ate okozesa ate ekyo n'omugoba kirina engeri gyekiraga ebiseera ebisinga wobeera ng'oli mu mbeera entuufu n'ogoba omuntu kiraga busungu naye ng'ekintu kituufu. Ekika ky'essimu ekyabadde mu vidiyo ekyamazima essimu zino wozitunuulira Samsung zip eza flip bwozitunuulira abazirina batono abamu ku be tumanyiiko omugagga Lwasa nitumanyi n'esikembuga yes n'abalala gye bali bangi naye wonoowulira aboogera nti abayina essimu zino eza Samsung zip bali bameka ojja kwesanga nga tutumanyiyo 2 bayinza oba bawera 100 n'obutawera abali mu ggwanga. Kati bwe bugamba nti oli yakozesezza akatambi ako yabadde mulala essimu yagijjeewa kuba abazirina batono mu ggwanga era lwaki efaanagana n'eyo kuba zaawukana langi wali eza blue wali ezimyufu waliwo eza black kala nnyingi naye essimu yabadde yemu era nga bw'omulaba akatambi kaako kali ku side atunuulira essimu gy'alina ojja kulaba nti yemu yabadde muki mu katambi kali ensonga nayo ngivuddeko olw'obudde obututwala okwenyinya kw'ekifaananyi tewali ngeri yonna kifaananyi kino engeri kyadde kyenyenyaamu nga kyekutula bw'oba ng'ogassa ekifaananyi of course bintu bino tubisoma n'oyiga engatta y'ebifaananyi mu vidiyo ne mu bifaananyi ekifaananyi buli w'okigatta nga kya vidiyo okiwa okubeera nga kitambula wamu kuba we kikyukamu katono bwe kiti kyawukana ne kiddawo ekyali ku kifaananyi nti ekifaananyi kyo kisigala kiri kimu kuba kiba kiri awo wamu tekivaawo naye ate vidiyo eba erina otambulamu era wonna otunya obutambi bwe bagasse n'emitwe nga bagitaddeko jalaba nga bw'akyuka bw'ati omutwe gukyuka bwe guti wanne gulaga nti baagasseyo mugatte naye anakatambi katambula bulungi nga tekayinaako na mbeera yonna. Embeera ze ez'amasantiri nti wabeera nga yes yeemulugunya ku loogi nti ako kaloogi sisobola kabeeramu kituufu kyandiba ekituufu naye ate
osobulira okukabeeramu kuba muntu wamasantiri nnyo wasa ekyana ekiba kikyamuse bwekiti aba yakimaze eddo kimega kubanga ye musajja agamba nti saawa njagala kuzaala abaana bangi. Amalala ge mangi nnyo so kitegeeza nti wabeera n'omuntu wadde asobola okutuulako eri ebbali n'akola ebintu bye eno omwana n'amurekodinga ekirala kisoboka n'amurekodinga mu ngeri ye n'asobola okubeera ng'ateeka vidiyo akata. Yes, munzikirize mbeere nga nkomaawo ku nsonga ezo zezimu ku nsonga entonotono zensobodde okubeera nga nzijjayo ezikakasa ddala nti akatambi kano ye eyabaddemu avema kyakyewakana. Ku lunaku olwokusatu ngenda kubeerako ku sayidi ye nga tutunuulira ebitonotono ekyamazima ngenda kukaluubirizibwamu naye nja kuleetayo obutonotono ate obubeera ku sayidi egamba nti si yo maye wali ekintu kye baŋŋamba nti oba n'omukyala n'akusanga ng'oyenze n'omugamba naye nze gw'olaba si yenze asobola okufuma wabweru n'atuula ku kabalaza n'agamba oba si yeye. So yembeera tugenda kuba nakyo nga tukiteekawo tulabe engeri gye tusobola okubeera ng'ate tubudaabuda omukulu however much wano tukkiriza nti ensonga zaffe tuzikakasa naye yenna tukkiriza nti si yatadde vidiyo naye yatadde vidiyo kano kankasembyeyo ekyamazima musajja alina famire alina abaana 18 plus oba 18 eva machi ayagala mo obutambi buno bugenda fuluma nnyo abato bajja busanga buli omu abusange. Nabadde nali touched nnyo ku vidiyo nabatanzi Diana nengamba ngenda nnoonya ndabe eddala yeye oba si yeye mpaka we nanoonyeza nensanga amazima. Ensonga eno tukyaginoonya tukyasima wansi wa wetutuuka nga Fit Media tujja kubanga tulondoola ensonga nga zino tuzitunuulire tutuule tusobole okubeera nga ate nzija mbabuulire fenga ffe kiki kye tulabye oba nze nga nze kiki kye nsobodde okubeera nga ntuula nendaba. Tubeera bangi Tamale Henry Muhammad Kyagaba Kasamba abeerako Hassan Musa Abakaja abeerako n'abalala nga bwe tusobola okubeera nga tubeera nabo mu mbeera eno bootasobola kulaba naye ng'ate basobola okubeera nga gye bali. Mwebali nnyo mwebali eddala mwebali mwenna abo bonna abaagala Fit Media abasubscribing abalikinga abasharinga ekyamazima mutulaze omukwano. Tuli bapya mu kintu kino naye tubasuubiza nti tugenda kuba tukola obutaweera obutassa mukono okulaba nga tuba tusaako ebyo byonna ebisinga obulungi. Muzikal Hajj Abdul Nyamishafi kulanga nkugamba nti gawena ayinayo ayagala omukwatira omukolo ayagala omushootingira video zino bano banina buskits. Yes, byonna byetubikola tusobola okuba tujja netubikolako byonna. Webale nnyo weddala Omukama Katonda akunkomere.